you to the main crew, Zex BirangiRangi, President Lugogo. Thank you so much. And all Zex's friends. And the media at large. Never see again when the Minnesota will be again. 20 years ago, I created a sound called Chidandali. It's the sound that is trending in the ghetto still today, and I'm so very proud of it. And today I can say these are my children. That is my son. You know, Zex is my son. All these guys, I saw them grow up. You know, they were that uncle that speaks English only. Yes, I was that uncle in the ghetto that only spoke English. So, 20 years ago, I met a gentleman called Bobby Wine. And we had a very good time together. We had 5 years good experience together. We did songs like Sunda Sunda, Bam Bam, Futula. We did songs like Wendy. We did songs like Mama Havana. We did songs like Bada. We did songs like so many songs alongside different producers like the greats of Fadiman and Tony Hawks. So we are the godfathers of the sound in the ghetto. And I'm so proud today to say that I come from a nation called Afro-Dogo Nation. And Afro-Dogo Nation, we promote social developmental goals. So in the ghetto, we have been working with Zex BirangiRangi. He has a clothing line that helps promote youth, to promote their talent. He also has a record label. And some of these artists you can see assigned to his record label. Please make sure you promote that also. And another thing, we are trying to make the people in the ghetto understand. You should stop understanding. So we are trying to make you understand. And I'm so proud that Zex has now understand. Otherwise, thank you so much. When I'm take a show, bulijjo balaba mubeera mubanga munyumira music ya Zex mubeera mu bintu bya munyumiro. This time, all around, please come and let us support the game boss himself. Give up on yourself, Zex BirangiRangi. Yeah man, I just got no. Amanya said that's right. Yeah, Zex yatandikanga chali wange amajide muziki nga chali wange tuyimba ffenna mpola along the way tukushaira story yaffe tukugabana ennaku yaffe essanyu lyaffe so nafuuka muganda wange so ne Zex newaba afiriddwa nawabagenda kuwasa nawabagenda kukola kintu kyonna yesitasa esimu ki girimirawo so recently bampoyo eyo Zex nankubira nagamba dakusomayo ekiguddewo nfunye overwhelming calls bafani all over the world, all over Uganda, nabanga aboy twajinyetta. Obana agenda ku bayita Kalia. Kalia so nenjimukira I'm with Zex through and I know there are very many people out there like me. Abagala okulaga amanyi ga ghetto region kubanga mwenna muze nga mulaba storage yakudde na representing ghetto ngere ya kabi katalina record label ya kabi kutegera so ono alaga ekiroto kya ghetto region yina ali ekyo tukirira so kusheno nga 25 mbadde nsaba tujje tubeerewo tuprovinge n'abo abatakkiriza nti no things are possible olwokwasa katonda wasalawo nayita mu bantu ddala abageto yuti things are possible. Yes.
Zenkosa balabesa ba bad mind. Tosirika labesa ba fake friend. Labesa hypocrite. Labesa. Labesa bahita malali. Bageza kutumira malali. Takka mataka bajja kwetuganze malali. Bwe banga vimba chiralu. Bwe tukira biseera nga tulyatimu. Balamu bayutenya kuje bayitamu. Nga todejembe byekidawa nawe beeramu. Bano betulabisa babi mu maaso ga Katonda. Njogera togera tomwana wa Katonda babinyo. Nebyabavu babitunda Papa mu linnya lya Katonda. Kinuma nnyo mu mazima ga Katonda. Mu mazima ga Katonda. Kusaba labisa. Osirika labisa. Yaman, sabakwebaza bonna. First of all, angambye kukyokubera nga tuyamba ba ghetto youths oba kiwali senzo okubanga nziriza community jemba oba n'abantu bendi presentinga nze ngamba yes era sagala nnyo kukyogerako but the ghetto yongayo eri evidence ng'ekiraga because bano bakyali bange bonna bendi nabo tewali mupya mu bulamu bwange bonna nkuze nabo era bonna tubadde tuyambagananga mu ngeri ez'enjawulo sikyagamba nzenzeka because ghetto is getting higher education to teach others. Sure. That's what it means. Nti kozesa ekyo kyolina olyoka ofuna ekyotalina ate n'obumu. Ekyokubiri n'ongamba about our friends oba fights zetuberamu wakati ng'ab'emikwano ya sikyo badde ogamba between Firebase and what? Fangone. Oh my God. Kati wulira ekintu kiri bwe kiti tuyinza okuba misunderstanding but what I know fene kitugata ali mama mu music era ebintu byonna tubeera tutakanyaako tutula wansi ne tubimaliriza. And I believe there's nothing really, honestly, it's just butakanya n'okufunawo like ebigambo bakino bakiri bwembanga ngenze ku bottom line of this matter. Naye nga tewali buzibu bwonna kubanga I don't know lwaki wabeerawo obuzibu nga ffenna tuli kimu nate ffenna tuli ffenna wamu so sikitegeera kyogamba. Kubanga ghetto is one religion and ghetto is family. So bulirobo ebyo bibeerawo sawa zino oyinza okulaba obana nga oli akubyeye munenki naye era tukitegeeza tetuli bawamu. You get ekibuuzo ekirala kyobadde ongambye nti okulya kikulu oba si kikulu kikugattako tekikugyako. Nze nazze ndidde simanyi oba kulya kikugamba naye nzikuse badde nsaba bamuzeeyo ku bibuuzo ebirala okusobola okutuukirira eri 078 okutegeeza nti naye nayagala okufuna information naye nange nsobola okukirambulula wano nenkibanyonyola nti through my management buli kimu kigenda kubeera nga kirambululukibwa nga bakituwa buli kimu naye nekirala okuyingira emitwalo 2 maghetto youth alaali fena tuli mu kucapa mu mbeera gyetuyitamu netugamba VIP yaffe egenda kubeera ya mitwalo 5 nga with that VIP kubeerako abantu 5 netugamba nti VIP buli omu asasuddeyo nga tugambe buli muntu asasuddeyo kya 10 nebatula ku table tusobole okulaba nga baghetto youth kuba ffe tulikola mu ngeri ya kighetto youth tulaba nti emitwalo 5 nekyali wange wowakiseeka ajja kusobola okugamba mbu tuyingire ne bakyali bange n'engeri gyekiri mbu tuli ku short notice ate nga bya ddala gye bamanyi nga Zoe Grounds
era bwe tugenda okubeera emiryango giba gijja kuba nga giggulwawo ssaawa nga 5. So mujje bangi kyensobola okubeebaza tumwebale tuwagira era mujje mulabe ensigo gye mwasiga. Ekibuuzo ekisoose buli muyimbi ali invited kubanga eno show ya muyimbi wa Uganda siri mu kuva bweru muyimbi wa waka buli muyimbi yena ali eyo ali invited okujja okusupportinga Ghetto Youth munne nga nange bwe nzize ekikola ku buli show ya Chali wange kubanga bw'otunulamu tewali show ya Chali wange gye nali sigenzeeko just maybe nga tewabaddewo ba miscommunication nesitegera oba nga siri mu ggwanga. But I make sure wabaawo Chali wange nga alinayo show I try my level best to support. Ate bonna babuuze sisaba yadde ekikumi. So buli muyimbi yenna ali invited ku show ya Zex BirangiRangi. Okay. 2 weeks because it's the right time. I believe in the right time. Bwe mubanga Zex mbadde mumuwagira okuva mu lockdown ratata ddala ensi yonna ekiraba this is the right time mwana tubaweyo ku share akabi. Nze nsuubira tewali bbanga ddala lyonna lye twali tulindiriddeko nga linene kubanga Bachali bange mwenna mwagala mbayimbire nga mufudde oba mwagala mbayimbire ddi oba lunaku kiro mwategese nga za mitwalo 2 naye bw'obanga okozeseza safe border ejja kubeera yagumu mu kitundu. Eyo yeringa alebad gye twataddewo because of the sponsorship. Njagala kusooka n'okwebaza Sherry Coco Homes LLC, njagala kwebaza ne Sanyuka TV from Next Media, njagala kwebaza Safe Border, njagala kwebaza ne Ghetto Government. Yeah man, big up the Ghetto Government because fena tetuva ate nga mulina okukimanya nti mwana tuli ba Luganda. So support your brother and send a brother. Report a brother and report a mother. Salute. Ennaku zino abayimbi bamanyi okwetegeka ku nnaku zezimu. Singa omuyimbi mulala avaayo n'agamba nti 26 naye ayagala kuteekayo ogala n'omwegayirira n'akulekera olunaku oba omuleka ne mubisanya. Ekituufu kyo kiri nti this is music. Music ali limitless, alinga mazzi, ali everywhere. So amazzi gye gagala gye gaflowinga okitegedde. Shows nyingi nnyo ezibaddewo, ono n'ategeka eno ono n'ategeka eno. So ekyo sikirabamu yadde n'obuzibu kuba mmanyi abaagala Zex baba baagala Zex. Bannamawulire baganda baffe cause bannamawulire temutyalinga bannamawulire gyendi muli baganda bange muli mikwano gyange tusharinga ebintu bingi nnyo era nange nsaba okutwala omukisa guno okwebaza Katonda nti abasobozezza okutuuka wano eno kweno press conference. It's a very big step in my life. Dala ddene nnyo I don't take it for granted. Thank you for coming. Nati! Hello! Yaman, kati ennaku z'omwezi nga 26. Ennaku z'omwezi nga 26. Abayaye kakaaga. Abantu emitwalo 6. Abantu emitwalo 6 si bya kusaaga Lugogo. Yaman, Lugogo grounds bwe tugenda okubeera ennaku z'omwezi nga 26. Abamu bakimanyi nga Zoe grounds, abalala bakimanyi nga Lugogo grounds, bwe twasetinze okulaba nga tubaweereza munaye abatuwagira kubanga singa simwe singa siffe buli omu amanyi story yange si yange nzekka ne Bachali bange yonna gye tuvudde nga turepresentinga ne ba Ghetto Youth bonna okuva mu ghetto ez'enjawulo. Mwana buli Ghetto Youth woli kyakabi nnyo topowa kubanga ti buli kimu kisoboka naki. So nga Dax bwagambye like ebbanga ddene kuva mu myaka egiwedde abantu bankubira amasimu abali concerned abatwagala bagamba Zex lwaki totuwayo show, Zex tuweyo show, Zex tukolereyo kino. So
nze mbadde muli mpulira era nga nkakasa nti this is the right time oba buno bwe budde obutuufu tugendeyo ffenna mwana walayi njagala kulaba we Lugogo mwana baganda bange mwena nga muze to representing naki kino tekirimu oba ki kino ekintu kyaffe ffenna wamu tuli mu kupromotinga music wa Uganda era nga njagala okwebaza bannayuganda mwenna abali waneeno n'abali e Bulaaya abali e UK abali e Netherlands abali e Tokyo ne Japan bakubye amasimu baguze ebintu bingi nnyo even before this press naye nze kyensinga okwebaza oba kyenjagala okutunuulira olunaku lwaleero nze ennaku z'omwezi nga 26 ennaku z'omwezi nga 26 kigenda kubeera kyakabi nnyo mu bulamu bwaffe ng'abaana ba ghetto cause Zex kino kyenkola sikikola ku lwange wabula nkikola ku lw'abantu abaneetoolodde society egyembeeramu community gyetuyitira baghetto yuti obulamu bwe tuyitamu okusoomoozebwa ne success so mbadde mbasaba mwenna bannayuganda tubeere wamu mutuwerekereko mujje mutuwagire tuli waneeno makati mu kibuga Kampala Lugogo grounds ennaku z'omwezi nga 26 era ensonga esinza okundeeta waneeno oba etulese wano ffenna tukuŋŋaanya kwe kukakasa kuba bomba badde balowooza si bituufu waliwo abankubire ne baŋŋamba Zex olimba kino si kituufu nze ngenda kuvaayo gyendi bangi bazze abalala bali wano eno nga kyali wange Katikkiro omulabe wali eri wallahi kyakabi nnyo I don't take it for granted kati njagala bibuuzo mwana kuba pozi nga temwagala kumbuuza kuba byonna mubimanyi yamaani ndoza tugende mu tubaliriza olunaku lwaleero webalenge okufissayo kadde netulingira kagere zibakutaala shines kabaka w'oluzanyo gwetubeera okuva mu genge era nga ennaku z'omwezi nga 26 Saturday August tugenda beera wali ku Lugogo grounds ensho yaffe ey'amaanyi nnyo guno omwaka yagenda okyusa buli kimu kyembadde mulaba labisa #Zex labisa era tusaba mwenna bannayuganda mubeereyo nnyo mutuwagire tuwage omukwano mungi nnyo kubanga era mukimanyi tukoze nnyo era ennyimba tulina nyingi nnyo webaza nnyo okujja era mbalinze nga 26 basebo ne banyabo sanse nnyo okubalaba wano ku makya ga leero era tuweebaza okubeera bagumiikiriza tuweebaza okuvaayo yonna gye mubadde mu offices zammwe mujje mutwegatteko wano omulamu ogw'amaanyi ogwetulese wano gwe Zex BirangiRangi labisa concert gye tugenda okufuna wano ku Lugogo kuba mujjukira ekifo ekyo kye bayita Nazoi ground nga bakyasabirawo awo tugenda okuba nga tukola ki tukubira endongo amanya gange bampita Arafat Sekyanzi nze manager wa Zex BirangiRangi ensonga lwaki tusazeewo kikola kino ekintu now because abawagizi baffe badde nga batisa baffe long time twasooka ne tufulumya the first album ne bagamba bami mutuweeyo concert ne twabawa ne tufulumya eyokubiri yo album eyaliko ennyimba ngaziwa tatazi nalinda neera ne tutabawa tufulumya eyokusatu Hatchis 10 times ebaddeko ennyimba ngazi magazine nambeemu trulove n'endala nyingi nnyo zemumanyi kati ne tugamba tujja kuba tetukoze justice this time tutakola ki bwetutabawa era kyekyatutuuza ne tugamba no we are going to do this and let's go era date eyo gye twalonze tubasaba bambi mugipushinga ennyo ku mitimbagano egy'enjawulo gye mukolera eyo mu media houses zammwe nga bw'omanyi nti twetaaga abawagizi ba Zex BirangiRangi n'abaagala music wa Uganda okutwaliza awamu bonna abali eyo somewhere out there okuvaayo ne bajja e Lugogo ne bakajjuza akasaawa ako kubanga ffe yegooli yaffe naye nga ne music mungi nnyo so tubasuubiza nti sheeno tegenda kubeeramu kwogera kugenda kukoma wano actually tuti ku press conference musuubire production ennungi musuubire very nice live music musuubire abayimbi bonna
nga tetusosoddeemu mulangi oba muki bonna bagenda kutuwerekerako so nze bibye byange webale nnyo era siro nga tukyali conference yaffe amaanyi ayezedekekuki abasiga ku mamanyi gakukigeyo era ekituyimbayisiza wano eno tubayita mujje mu show yaffe egenda okuba musical experience without expect the best from the best tubayita bonna bafaani baffe from day one from zero bonna abatuwagira nga nave mujje mubeerewo nga 26 ku Lugogo grounds. Should come and enjoy. Turn up your numbers. Gang. Mwenye wakati wa kusiti yake ni matendo ya baba basi gari mukanga. Please people come to support. Mtuagale yule atakaye yoka obulamu so mujja kulagira kijja kuwataka binyo ebizo kiti ezakola kunya kwambala z'ensiriona endabika yonna twalumukisa kuno okubebaza mwenna bannamawulire twese saako n'ababadde abatulabire batusooka okuba nga balina bannaffe yenze gwe bayita Dr. Fred Wiki nze ndi muyimbi na ndiomu ku balimbi abakola awamu ne muyimbi munnaffe gwe tuwerekeddeko bamuta Zex BirangiRangi tuli wamu nga twagala